Kale, amanya nze Jonah Saints, program My Life My Journey. Remember to sponsoring aba Jobline Consultants Uganda Limited bebateka sente mu program eno. Baliwo kubanga ate batwala abantu bamwe bweru ku kyeyo mu nsinga Dubai, Saudi Arabia, Qatar n'amawanga amalala mangi. Abetaze basange bawe nalya bobasinkana aba Jobline Consultants Uganda Limited. Bayine emirimu egy'enjawulo mingi nga obwa security guards, abaana abakola mu supermarkets, abaana abakuuma abantu ewaka, home keepers, n'emirimu emirala mingi biba Jobline Consultants Uganda Limited. Well, olunaku olwaleero nsinzidde waneno Kireka some studios alongside some big artists, some big man ngawe mumulaba agenda tuba tugamba amanyage nga mu kimanyi program My Life My Journey tugenda kuba ate getting a bit deep into his lifetime journey atunyonyole na bwatya bweyajja this kind of courage okujja n'abanga ate atwentayetalinga mu ddoboozi line sendekerevu. Yo, what's up bro? What's up brother? Genda gitya? Pola mwana. How's everything? Nga obimanyi sikyamaanyi nnyo naye pola tubikwasaganya pola. Obuuza kukola bibafa batulaba. Ya abalabi ba My Life My Journey program yaffe eya Jonah Saints babuuza akamedozo bita Vyroota kyali kitya kimala mbabuuzizaako mbawe muko say super fire baby say yegwe ntundulira waldembera negumya eziyala kwendaba yaman. Okay, nga weli program My Life My Journey abantu bakunsabye by the way bakunsabye nga bangamba Jonah Saints okyaza kodi Vyroota twagala atunyonyolemuko ku bulamu bwe butambudde butya azaki okuba atyo n'eddoboozi eryo essendekerevu akikola atya. Eno abalabi baffe bandyagadde okumanya Vyroota yaani amanya ge gennyini amatuufu. Amanya amatuufu gali gennyini konko anko baba tebakubye nnyolo kale ddala nga totaddemu gali gennyini nnyini zebampita Aziz. Wajjo ki okubanga ate weetuuma erinnya Vyroota? Nze nayagala nnyo okubeera viral bro. Yaman nga njagala nnyo erinnya lyange ligendeko viral as in mbeereko nga siri wantu wama mu kafo kamu bwe nti nga kale nze newe mbeera Kampala naye nga ejjinja bamanyi outside Uganda bamanyi amemba Dubai bamanyi so erinnya viral rajjira. Yeah man, nze before nga sinaba kufuka viral actually era nali Aziz nga obimanyi so kati just yali passion kwagala okubeerako ekyo kye nali nduubirira okuba. Was this talent based okuva nga okyali mu ssomero oba wakiyingira mu buyingizi ng'otandise okuba nga okula? Ntakiyingira mu buyingizi. Yeah, actually yali passion yange kuva dda way back then nga nkyalina ku ssomero. Yeah, nga njagala nnyo okuyimba man. Yeah man. Kuva nga okyali mu ssomero wayitingirawo studio n'ogamba nti since I love singing kangendeko wansi mu studio ndabe nga ndikodingayo oluyimba oba kyakajja kitandika okubanga you can access to? Nze natandika oku accessinga studio. I remember nali mu senior 2. Yeah man, wenagenderako mu studio nina mukwano gwange brother wange actually njamuyita brother wange yasooka okuntwala mu studio amuyita Walugembe Junction, big up on yourself. Yantwala mu studio nenvoicinga muko nga obimanyira nga sewulyanko maloboozi gange mu studio. I remember that was 20 what I remember nali 2019. Yeah, 2019 sibanga sidden. Yes, Form 2. So no sijaga simanyi bulungi naye just nkoze estimate like I've estimated just. Yeah, so enyimba ziwali otutte mu studio, were you a writer of your own or waliwo yalinga kuwandikiranga gwe kyokola kyakusaamu ddoboozi? nze yali ewandikiranga naye nja sometimes ebiseera ebyo lyrics zaalinga nto nga tonabakula bulungi mu bwongo like kutegeera kituufu kyakkola naye ng'olina passion ey'okuyimba of course. Yeah. Kino ekintu wakiragira ddala abantu ewaka oba kaŋŋamba abazadde nti gwe kyali kikulya omutima kwali kuyimba oba webbiriranga bwebbiriza okuba ng'ogenda okuyimba? Nze sebbiriranga. Mukadde mama wange yali akimanyi ng'era akimanya akiraba era nga mugamba naye nali nkyasoma nali nga mugamba nga akiraba. So kati y'okukimanya, what was her reaction? Okukimanya nga ki? Nti omwana wange atandise okuba nga ate ayimba. Mama wange yakimanya dda nga kyalina muto
akimanya kuba talent yalimu just lwakuba nali sinaba kufuuka kiri kyennyini kyenjagala nga sinaba kwezula kikituufu kye nina kukola naye nga nayagala nnyo okuyimba kuva dda nga negoma nnyo abayimbi kale kaŋambe bwentyo yakusupportingako mu ngeri emu oba endala? Of course yansupportinga okubanga she used to encourage me okubanga akuzzaamu amaanyi kitegeera nti ojja kikuba one day one time. Ate muzeeyi taata muzeeyi taata wange kale yanfaako ku biseera ebyo yafa actually nali myaka nga 7 kati muzeeyi taata yayita singa waali yandikirabe nti nnyimba ate twandiise oba nga abaganda baawe waka, did they aid you in any way or the other? Wakanate ekyenjawulo okunze nze nkuze na single mother kuze ne mami wange, so yakubeereddewo mu mbeera emubi paka wano wendi man. Kale ng'ekintu otandise okuba nga tokikwasaganya, biki bye wasanga oba biki ebyakuyingiriranga mu kkubo nga bigezaako okuba nga bikulemesa okupaswedinga oba going up, hitting up with your career? Ebyagezangako kubanga some of the obstacles. Njagamba ekisookera ddala okwezuula kintu kikulu nnyo bro. Oba tonaba kwezuula yinza okwekanga nga totuukiridde ku biruubirirwa byoyagala kitegeera. So sometimes okwezuula kintu kikulu man. Then nekirala kaŋŋambe nti ebintu abantu beboogera sometimes oyinza okuddawo n'agamba mbu endongo biki sinyangu. Sometimes kati ebigambo by'abantu okugendera ku bigambo by'abantu nakyo kisobola okubeera obstacle okusaidi yo man. Ate gwe wabyewalanga nnyo okulaba kuba nze nali manyi kyenjagala. Kale okutwaliza awamu bayimbi ki wano mu entertainment industry ya Uganda bye watunuuliranga n'ogamba man, I really need to be like this guy? Lwakuba kale satunulira nnyo bayimbi b'e Uganda newankubadde kale mbasaamu ekitiibwa man. Tubayigirako twegomba obbanga bo sijagamba nti oba specifically nina omuyimbi gwe nali ntunulidde oba ki naye kale yali passion. Ate nze nayagalanga nnyo kale nze nagobiranga nnyo abayimbi b'ebweru abo. Si bayimbi bonna, ya muyimbi bamuyita Lewis Capaldi like oyo omusajja yayimba akayimba ke bayita Someone You Love. Nze namwagala nnyo actually bebamu ku basajja ba inspiring man. Lewis Capaldi sio naimba kind Someone of You Love electronic music. Oyo Nate kati Lewis Capaldi wamwegombera wate nga kuba kirala nnyo ku music. Lewis Capaldi samwegomba nti okubanga oba kubanga ye nze yali kyenamujjako passion like okugamba nti like yo ku inspiring yali vocability ze engeri gyayimba mu vocali. So nenjagala nga okubeera unique okuyigira ku ye ekyo man. Kino kye tulaba tekyokwasaganya. Yes. Okay, besides singing, what any other kind of talent, art, kale bintu ebyekulusiganya ku music kyekirala kyogamba nti regardless of this I can also this as well? So besides music, besides singing kangambe nsobola okuzina, I can dance, I can write mpandika ennyimba, so simanyi na kirala naye nga I'm an artist as in drawing as well. Yes sir. Production you also engage yourself in that as well? Of course ebanga limazeko kale mu studio nsobola okunyiganyigamuko ku mapeesa awo weba nsobola creatingayo ka beat producer nakamaliriza. Ate ennyimba zaffe zonna gwe muwandiisi waazo? Yes sir. Newankubadde era sijagamba nti nze muwandiisi specifically because nze njagala nnyo okuyiga era I always welcome the advice that people give me. Kitegeera obiba mu studio awo tuvibinga n'abantu ab'enjawulo inagamba kolamu koboti nengo this storyboard
Yeah, tuina kati okusinzira nga we hit our management. Tuina mu abaana like abalina talent ezenjawulo. Tuina ba songwriters bachira kwate tunaba unveiling mu maaso g'abantu. Yeah man, ngaba sax bano shitegera. Vyro, are you under management or? Yeah, ndi under management. We komo yimbi ali. Esawa zino nze gubasoso pushinga nenga abana je bali abalala. Ate before wakajoyingiremu kuba nti otandise okubanga ofune tutumu oba management wava nayo okuviira ddala eri wansi? Management nze nava nayo kuva wansi kubanga twakola nkole fefe nyini okitegeera twagikola bukozi whereby teyaliwo before nze nasoka kuyimba nenga then kati nze obambilivingira mu batano bange ne bagamba we can do this netugamba ne bagamba naffe tusoka okolya management yaffe ngaffe yeah netujekolya netugamba kati hit our music management yange netugenda netugiwandiisa bwekityo. Ekitegeeza sigamba nti ya muntu ssekinnoomu nti yassaamu abaana ensimbi wabula it's like a team. It's like a team. Yeah. Aidinga ku munne. Okay, oluyimba ndi bulungi twalulaba lwakola nnyo ate lwahitinga nnyo all over the TikTok app. Kino wakiraba otya oba wakikwasaganya otya okubanga kiba bwe kityo? Well, twatuula of course yasooka abantu abasinga abayinza olowooza kale kyava buvieri. No, we sat down with my management netugamba tugenda pushinga kana akayimba kubanga nze nina ennyimba nyingi mu studio tulondako obulungi netugamba kati tutekano. We were surprised okubanga ndi bulungi atutolokako kankuyite kutoloka. It went beyond our expectations. Really? Yeah. Yatutolokako as in yagenda kyetwa tusuubira. Kyenjagalira ddala okumanya, was this your first song? Zezali lwelwalo olumu oba kweza ennyimba ze wali osoose okubanga atoota mu studio oba nti waliwo kind of protocol gye mwali mu following nga mutaamu ennyimba ze? Well, ndi bulungi lwimba lwange lwa kuna mu nnyimba zange because nasooka nente ennyimba 3 before nenga just lwakuba ndi bulungi yaliko omukisa gwo breaking through. Yeah, lwimba lwange lwa kuna. Yes. Kale tubadde tukyagenda maaso n'ekibuuzo okugamba nti nawe kyakwewuunyisa mulingo oluyimba ate luba toloseeko. Mwali mulutadde akaseera ako lwe lwahitingira all over TikTok na buli wamu? Lwali latest by then. Yeah, lwali latest. Lwali lwakayitako mwezi nga gumu nga twaluteera just 1 month kubanga audio ndi bulungi yakuba nga tena na video. Yeah. Mwali mwalayinga already strategies ez'okulaba nga ate nga ndi bulungi age just lwakuba kale yagendako beyond our expectations kubanga yali breakthrough. Which year was this for ndi bulungi okubanga ate ahitinze all over? This very year. Agwakatani. No. Ndi bulungi wakubidde gubadde nga mwezi gwa kutaano awo mabega. May awo mu May. March awo. Myezi egyo wakubidde. Gwe muli okutwaliza awamu kino wakitwala otya oba kyakulabikira kitya olaba oluyimba lwo buli omu lwe luli ku mimwa gye luli eno ku mikutu gyonna wawulira otya muli okulaba nga kiri bwe kityo? Of course ekisokera ddala nze nga nze omuntu sirina excitement because nalina ebiruubi nakimanyako before nti kijja tuukawo. You get newankubadde era weebaza Katonda okuba nga kituusewo. Sijagamba nti oba nali excited oba ki, no. Just nakola kye nina kukola. Namanya nti olimba lukubye ne ngamba kama weebale so kati kantandika okukola kye nina okukola okuba nga olimba lu breaking this through okitegeera. Yeah man. And then tugenda okulaba ate after that time nota video. But this video yatwewunyisaamu ko kungeri nti we expected some kind of
kale twali tulina engeri gyetusuubira video eyo gikwata naye lwaki kino ekintu wakyengejingiramu nnyo ba tiktok amwola oluyimba like video engeri gye wagikwata ensonga lwaki natekamu ba tiktokers nti be baalukola ekitegeera so it was kangambe nti I was appreciating sign of appreciation ekitegeera kubanga saabasasula dukola saabasasula kulukolera video ezo ku trendinga okugenda mu nsi n'endala ezo kubanga ne Uganda erutegeera nnyo saabasasula so nali nsobola okukola video nga zino video ezakabi nga obimanyi nga mu biki nga mu obimanyi ebyokugwera nga nejasinze nagikola there was a sign of appreciation nga mbaddiza okusinzira ku kye bankolera kubanga na sayina sente za bbawa so ekyo kye nakola ng'okuba most tiktokers claim that they tebasobola kukolera kintu without money kino kyajja lwa bulungi lwa luyimba nti bonna kyabaleetera okubanga ate balukolamu challenge yes nga buli akola challenge akuweereza oba nawe weekanga bwekanzi kubikula tiktok yo ng'olaba abaana batandise okukola nalaba nga batandise okukola kuba just lwali tuddukamuko ku speed yeah so era naso nze waliwo ebiseera byenatuuka nga seebaka naye nga buli kiseera mbeera ku tiktok nga na videos nyingi obimanyi naawe yeah man oluvannyuma lwa kino ndi bulungi okubanga obanga akututta amawanga nalaba wagendako ne Dubai it was for that particular song as well yes obangu nga bwali bungi ani yakuteekerateekera okubanga ate strategies bazitambuza mu maaso okubanga naawe ogende Dubai lwali lumu before ng'olwo abantu bebategedde oluyimba olwo okusinziira nti lwagenda viral lwavirako abantu okutegeera enyimba zange endala oyaba nze nagende Dubai nabana tebali tutataganya bulaki oyaba nze wenagendere Dubai bali bamanyiko nenyimba zange endala okitegeera ate n'okugenda Dubai bambookinga 3 months before even yeah abantu Kenny Don musajja akola kyategeka shows ze Dubai ya bookinga 3 months before so kati abantu ekisingira kyayunyisa abantu abasinga bali tebakitegeerako like era abasinga bali bakibuusabuusa mbu ngenda Dubai biki ne nagenda n'ennyimba. That was your first flight? Wawulira otya muli okulaba nga tandisa ate okuwanga obuuka amawanga? Of course man, just owulira bulungi simanyi nga yakukyokisa ebintu ebyo simanyi nga yabyogeramu oli wambuuza owulira otya oluyimba lw'okubanga kale sijjaga kubanga nze nga nze omuntu sina kyempulira ky'amaanyi jaswa kwanza kye nnina okukola kwebaza Katonda. Ekitola nga kintu kya bulijjo. Yeah. Ku bantu kiyinza okuba nga si kya bulijjo naye kunze simanyi nga nze omuntu sina excitement oba nti ki ekyange kyakwebaza Katonda. Ogwo buli kimu ekikutuukako gwoba mundu okimanyi nti kyali kiteekeddwa okuba. Of course nze mbeera kimanyi kiteekeddwa okuba gyensonga lwaki sina ngeri kukinyonnyolamu nti oba kibiki because belief nze nina belief. Yeah man, I believe in myself. Nti kino kijja beerawo na kino kijja beerawo nti nja kulinya ennyonyi endala nti nja genda nkube wano. Yeah. Okay, after this kind of project ndi bulungi abafanzi bo basuubire birungi kyate ebirala ebigenda okuvaamu? Of course bafanzi bange balina okusuubira ebintu bingi kubanga era after ndi bulungi ntadde ennyimba eddala 2 ziri ku mikutu gyange gyonna social media platforms zange oba osobola ozisanga ndizipushingamu mpola mpola. Yeah. Olumba luyita Addicted, that is my latest release. Weeks 2 ndutadda baluyita Addicted abasodunoonyaako. Yeah man. Abantu tebakyakuregarding nga upcoming okimanyi ekyo nakyo? Mbadde sikimanyi. Okay, bubaka ki bwe wandibadde atowa omwana ali eyo nga naye agamba nti wabula viral yandetera okubanga ate nange ntandika okubanga nnyimba? Obubaka bwe nandibadde omwana like weeweza kyenyinza omugamba ye okwezuula kintu kikulu kasita omanya kyo like kyoyinza gwe nga gwe omuntu neweezuula n'ogamba ti kati nze wano wengwa n'okulemezaako wazini kitegeera muganda. Okulemeko like togendera ku bigambo by'abantu mbu tosobola ate n'ekirala ebeera time
tofosinga fame like tofosinga kintu ekyo tukifosinga time bwe tukebe tu sirabye kola byokka bro ne wokola chat of toyina to kifosinga okola good music ono muteka mpola promoting okola choino okola bisikane no byekera katonda Vyro oluyimba ndi bulungi luno mbadde era njagala dulemerako nnyo waluyimba was it with a life experience oba melodies jakujira bugizi n'ogamba nti kotule wansi owandike luno well nze nayagala nnyo okubeera eddoboozi ly'abantu ate nga enyimba zenkola nzikola nga I relatinga society okitegeera so ate kati nze we nali nkula nakulira nnyo bantu abakulu sikuze n'abaana bato okitegeera so kati ndaba embeera egenda mu maaso kyova nze oluyimba sisobola kuyimba ku kintu kimba nyimba ku kintu kimwe ngamba kati wemba ngamba nti kati kukyawa sobola kuyimba ku kukyawa as well kokka n'enyimba ku kukyawa ngattamu okukyawa nengattamu nti nfunye nengattamu kino na kino kitegeera so kati ntekamu ebintu bingi bakukyawa wakyawangako tebakukyawangako or are you having somebody anize nja mufuna masaawo kiba mukama abayagadde koze enyimba ennungi ez'omukwano eziwaana noba nga tunafunayo omuntu saawa no just kale nze nyimbira abantu nze kale ebintu byennyimba sibiyimbira nti obanza abiyitamu era bwe kugamba mbu nafuna njagala ali bulungi siwe kiri kusaidia bateruyiru twali tumanyi nti wayagala ko nawe omuntu eyakukyawa nti wafuna abantu nze kale nyimbira abantu because boyimbira abantu ebintu bye baagala okuwulira lwofuna ku bookings ne bakubookinga okufuna ku sente nga omuyimbi tolina kuyimbira bibyo okay kasita gwa tugambe fesaawo yonna tukolinze nti ofunye omuntu kamera najo zigambe nti funye nekirala tulabanga ate luno luyimba lwalyawo oba abaana abayimbi abali bajidde mu style yemu ng'eyo gye muyimba kyamaki ekikusika ekirimu eno style gye muyimba enyimba z'omukwano kuba waliwo abaana abayimba waliwo Victor Rose there is some boy unknown prosper n'abalala bangi kyamaki ekiri mu kuyimba enyimba z'omukwano mu toni eri ey'empolampola ekyama kangambe nti kale okusinzira ensi weetuuse like trend eriwo erimu nnyo omukwano mungi mulimu n'okwekyawa kungi biki ebyo soba ensonga lwaki kale abaana betanidde nnyo ennyimba weezityo ez'omukwano esaawa zino kale ye trend eriwo kale abantu bakyusisizaamu kwe ekyomukwano bakyusisizaamu ko oyabaye kati ate nze nsobola of course nsobola okuyimba soul music oyo wakangamba agenda empola oyabaye lwakuba just nze sometimes ngera like infusing amuko nitekamu kunzinta music wange kale mukolamu ngatambulamu ko oyabaye asobola okuzanya mu balance ne bazinirako no kubadde erabira wa mukwano so azwe kati ze siyimba music atambula mpola no sijagamba ati atembu ndi versatile kubanga ngamba ati ndi versatile sikuba ipo just wakuba nkole ebintu ekisuka mu kimu okay regarding the production end bani abakola oluyimba olwo ndi bulungi bamita urban beats this same place where we are studio wano nyini kwegamba gwe you want to rely with urban beats okuba ennyimba zo paka oba okukolera yakutegeera kikyoyagala nawe n'omutegerera ekyo kyembalengera okuddamu weyabaira sijagamba nti basobola genda kukolera ku mu studio ndala bwemba nfunye omukisa no kubanga industry emu bweti wetutambula industry yaffe yendongo jaswa kwa urban beats ate nze yantegeera bro era nemba ngenda wa producer mula nino genda naye kitegeera bwekitebwe kiba mbadde ngenda kubuuza kutwagala kukolerako kangeze atini oba wagundi mbanjagala siswagamba saagala naye kale mba nina otambula ne producer wange akuba manyi ekituufu kikyendi okay your final remarks to the people watching us. Final remarks. My name is Vyroota. So when you're typing Vyroota every on my social media platforms, type VYROOTAO. So olokuno nyako.
era kyabasaba buwagizi. Wabula erinnya eryo libuzaabuza abantu. Liri Vyroota. Diri Vyroota. Bwe waba noonyaako bali typinga VYROOTA everywhere on social media platforms. Yeah man. Era nja bigging up bafanzi bange abampagidde okutuuka wano wendi era ne tiimu yange then management yange n'okwebaza papa kunsalako. Yeah man. Okay, ndoza mwana mulenzi mwoliddeko names by Vyroota yakuyimbira akayimba ndi bulungi. Gwe tubadde tuwayamuko naye olunaku olwaleero wanene ekireka. Remember it's your boy Jonah Saints, social media tovaako ebirungi bikyajja. Ndo super fire baby yegwe gwentundulira wadembera negumya Ziyala kugwindaba Zewangambo ya garaba Rastaman. Yo, it's a boy Vyroota Irangandi wano ku My Life My Journey. It's the program Irangandi ne Jonah Saints. Big up on yourself.